Atwala olugave Mbutamu ng'agenda okwerula obuko yatunula embebere ng'omukulu ateetimbye ne weebuuza nti lwaki teyasoose kwekaakira kijji ng'ekitaago tekinnatuuba. Mbalamusaako yonna gye musinziira mu mbeera eno eya kiwewulamukonga ng'embwa egenda n'abazinzi nga bangi ebatunuzza kalyolyongo ng'omumizi atunuulira endagala eyatindigga enjolya yavumbula nange nkwekuddewo oluwenda wano olugolokofu nanti mbula butuulo bw'akwata ku kyondwa alambiikiriza aga NTV akawungeezi ganze ddamu 5 kole gwe nagunjukira ogw'okubikkula entayindukwa omanyi byetaagamu obugerengetanya ng'oli anaalya ku g'omusumba. Solomon Kaweesa omukindigizi w'oluwayo nafunye eddenda gye ng'anaaziteeka mu kazingojjo bw'aba ng'anaazisonseka. Gwe nkubanja gumu gwa kujja nvumbo mu matu na mambo ku maaso okuba ennoga akalanga nga tozze mu kukaayanira wa kinunku nga kaalunyegera akaayanira akatemankonge.